abantu abamu balaba ennaku olw'ebigambo bye baayogera. Ebigambo by'oyogera bisobola okukuggalirawo oba okukuggulirawo. Si eri abantu bokka naye n'eri Katonda. Kati olwaleero omwezi guggwako guweddeko, weewale okwogera ebigambo ebisobola okutta enkolaganayo ne Katonda. Wangi omwezi guggwako, weewale ebigambo ebisobola okutta enkolaganayo ne Katonda. Oba olina kyofunye ekiri tangible oba tolina kyofunye ekiri tangible naye ng'okyali mulamu, tokozesa kamwaako okuyomba na Mukama. Bangi abafunye byonna babireseewo, gwe tobirina naye okyaliwo. Ekibuuzo kiri nti wandyagadde byonna obeere ng'obirina naye ng'oziikiddwa mu mwezi guno, oba wandyagadde bijje mu kiseera kyabyo ekituufu naye ogire ng'oli mulamu.